oluyimba oluyiiza waka ogenda mu studio like vibe wenkwatira naye ntera kubeera nnyo mu studio otera kubeera nnyo mu studio nva naguwaka then nengenda mu studio nogenda mu studio katusooka ombuuliremu kiba kitya ng'onaayiiya oluyimba biki byoconsidering biki byoteeka mu nkola like nze mbesinga nnyo ku life sigenda gattagatta bintu ndeeta nnyo stories abantu nze ndi storyteller yes nze nyumya story kati ndeeta ekyo ekintu abantu nga bakimanyi naye nga just tebakiyisaamu amaaso yes nga gyebiri kati nagamba nti Caayi wanjaaye kulumbe tukuze tubiwulira segera tukuze tubiwulira bino negamba nti n'omusezi mu ttumbi nti nayibba waffe muzeeyi ati gye balinga abasajja oba like banayibba b'abantu abamu nga twakula tuwulira nti oyo omusezi nno atuyita mu lujja lwa musajja oyo weyitirawo bwoti ebwogenda mu nnyumba ye mu ddiiro tofuluma kiro ssaawa zino bwakuterawo akatebe nti n'otuule mulimu ekinnya wansi eriyo amafumu gakufumitayo nti n'ofuuka enva so ebyo mbeesingako ne ngamba kanduka story zange. Okay. Yeah. Wali inspired by someone okubeera nga wali inspired by who? By Gravity Omutuju. Gravity Omutuju. Yeah. Y'omu ku ba role models bo. Y'omu. Oba olina mu kampu ye. Nedda naye y'omu ku ba role models. Buli wawuliranga Gravity Omutuju bw'ati ng'akoona ng'olabira ddala omusajja ali owa kabi w'ekitalo. Nali mu ka library akamu naye nga abamu ne bootabuuza nti ani ali mu library eyo segera nga just bawulira music gwendi mu kuzanya nga nzanya oluyimba lwa Gravity lwe yatandikirako paka lwale nga buli luyimba nze nkubaza Gravity zo ng'ozimanyi. Yes. Buli luyimba ng'olumanyi. Nsawo fuda bwenti nsawo lumu so musajja ya inspiring anyo mundo. Mwali musisinkanyeko? Anedda. Temusisinkanaako? Yeah. But you would love to? Yeah, wakabi side yange wakabi. Ne mukolayo n'akayimba mwembi. Mugambe wabaana balaba show awulire babasajja bajja gisanga bajja mugamba bajja mugamba era bulijjo mbadde nkyogera ajja mugamba nti oyaga kukolayo naye kayimba era nandyagadde kozera yansikiriza sajja batusikiriza sajja b'amaanyi. Okay. Kacaayi kanjaaye kakuwoomera kati nga bwegambye nti nze ndi storyteller waliyo abantu abagamba nti no nene ekintu bulijjo kyeŋŋamba ngamba nti abasomesa abatusomesa batusomesangako ku bwengula like ngaakusomesa simanyi omwezi guli webati ne webati nga tatuukangayoko segera kati nange enjaaye nagiyimbako Kacaayi kenjaaye naye nakayimbako naye sikanywangako. Tokanywangako? Wandyagadde okatesitingako kawulire? Alina bingi eyoko. Otegeera ddi nti luno oluyimba lwo Caayi wanjaaye hit ye Kampala wano? Nalutanga leero nentegeera enkya. Wajja otya okutegeera? Impact yaliwo ku TikTok nga y'amaanyi kozi nalutanga leero enkya saawa zalinga 8 awulira munagikola. Liam Voice? Yes. Zagenda okukoona saawa nga 3 ez'ekiro nga lulina videos nga 8. Seriously? Yeah. How do you wawulira otya? Ng'omuntu yenna era alina okuwulira obulungi. Ke kayimba kaakaali kasoose okukuba amangu ennyo. Like nalina X wanje oliwa ndeeba okolaki naye nga kakuba TikTok naye like kano kajja ne kayitawo nnyo wali zisingako kano kasingako kali eri kano kajja kayitinga bubi nnyo kozi na ratinga nga kano mu nnaku 2 kalina videos 8 kali aka X mu nnaku 2 kalina videos 2 so nenda banga kana atamanyi katambudde mangu ebiseera ebisinga aba artist bwakola hit ekibuuzo kiba nti azaako ki tubyebuuza nkakasa nawe wennyini aba akoze hit oba okyebuuza. Nze sirina kyebuuza nnyo koze fe abayimbi omuyimbi omutuufu olina okumanya nti no hit tali muntu asobola ku predictinga hit kikugwako kati nze omanyi te nakuba hit yange nga sina yadde 10 nga sina yadde 10 olwogamba nti ngenda oba ndi ekyeggulo baki nenga nkubye oluyimba lange nengamba nga sirina yadde 10 nti no ngende nga ne data ku simu simulina osegera so sobola ku predictinga hit Katonda yagaba Katonda yabeera n'ebizonera kyabakuwa ne kati obuli mu bwazitandise okujja bujjira ddala n'akamotoka twafe olimba Planet ebbango ng'oliwanise ba sikwewana naye nange kanjogereko nange nali ndoota biroote naye nga ebirooto bituukirira bw'olemerako kituufu